era beebaza Omukama olw'obukuumi bw'abawa. Basalira emyoyo gy'Abannayuganda baabwe Margaret Nafu, Juliet Kizza, Maria Mugalu, Josephine Kazigo. Omukama emyoyo gy'abagenzi aliwe ekiwummulo eky'emirembe. Maria yeebaza ebirungi byonna Omukama byamukolera. Asabira abaana be, asaba ng'ayita mu kiti ekitukuvu ave mu bufumbo obw'ekibi, era asabira n'ebyoto bibeerere ku bigaati olwo. Abo be beesabidde emmisa mu ngeri ey'enjawulo. abagoberera amateeka g'Omukama beesiimye nnyo abamwagala abagoberera amakubo ge. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, Omukama abeere nammwe. Tujaguza omutuukirivu Aloziyo Gonzaga, omuwolereza w'abavubuka, ye muwolereza w'abaweereza ku altaali, naye ate okusingira ddala muweereza w'abaseminaaliyo. Lwaki Eklezia atuwa omutuukirivu ono? Yakola buli ky'asobola ng'omuntu obutagwa mu kibi, era bwe yatuukanga ku bawala ng'atunula wansi aleme kukola ki? Kebebwa. Yeebonereza nnyo ate nga yava mu famire ng'eri nga nnungi. Tulina kuyiga ki mu Aloziyo Gonzaga? Naffe tusobola okulwanyisa ki? Ekibi bwe tuba tusazeewo. Omukama nno oyo atuwa amaanyi ag'okulwanyisa ekibi, tumwetondere atusaasire. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, kinyoomye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu emirembe n'emirembe gyonna, bamalayika n'abatuukirivu, nammwe baganda bange. Katonda omuyinza wa buli kantu, tukwatula ekisa, tusonyiwe ensobi zaffe, otuuse mu bulamu obutaggwaawo. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oremus. Ayi Katonda omugabi w'ebirungi byonna eby'omu ggulu, mu Aloziyo omutuukirivu wagatta bibiri. Tiyakolako kibi mu bulamu bwe, so ate nga yeebonereza nnyo. Tukwegayiridde tuwe olw'ebikolwa bye ebirungi n'olw'okutusabira, eyatulema okugoberera mu butaba na kibi, tumugoberere mu kwenenya. Tukikusabye nga tuyita mu Kristo omwana owangala n'alamula mu Mwoyo Omutuukirivu emirembe n'emirembe.
nja kukuuma ekibuga kino nkiwonye olw'okubeera nze era n'olw'okubeera Dawudi. Bye tusoma mu kitabo ekyokubiri eky'Abassekabaka omutwe ogw'e19 okuva ku nnyiriri 9 okutuuka ku 21 n'omutwe ogwa 31 okuva ku nnyiriri 35 okutuuka ku 36. Mu nnaku ezo Sennakeribu bwe yawulira ekifa ku ttaka kabaka owa Abisiniya nti asitudde okujja okumulwanyisa, n'atuma ogwokubiri ababaka ewa Ezekiya kabaka wa Yuda, n'agamba nti, mugambe Ezekiya kabaka wa Yuda nti, Katonda wo gwe weesiga aleme kukuyinula. Leka kugamba nti Yerusaalemi tekijja kuweebwayo mu mikono gya kabaka wa Abasiniya. Awulidde bakabaka ba Abasiniya kye bakoze, amawanga gonna n'engeri gye bagazikirizza, gwe wekka gwe onoosobola okuwona. Ezekiya ababaka bwe baamukwasa ebbaluwa n'agisoma, n'ayambuka mu nnyumba y'Omukama n'agyanjuluza mu maaso g'Omukama, ne yeegayirira mu maaso g'Omukama ng'agamba nti, Ayi Mukama, kabaka wa Isirayiri, atudde ku bakerubimu, gwe wekka gwe Katonda wa bakabaka b'ensi era gw'okola eggulu n'ensi. Ayi Mukama, wulira, wunzika okutuuko, owulire, zibula amaaso olabe, era owulire ebigambo bya Sennakeribu antumye ababaka bajje batuvumirire Katonda omulamu. Weewaawo, Ayi Mukama, bakabaka ba Esiriya bazikirizza amawanga n'ensi zonna, balubaale baago ne babasukkiza mu muliro, anti tebaali ba Katonda wabula be bajja mu miti ne mu mayinja, baabazikiriza. Kati nno, Ayi Mukama Katonda, tuggye mu mikono gya bakabaka bonna ab'ensi, balyoke bamanye nti gwe Mukama Katonda wekka. Awo Isaaya mutabani wa Amosi n'atumira Ezekiya n'amugamba nti, Omukama Katonda wa Isirayiri agambye nti, by'ompanjagidde ku Sennakeribu kabaka wa Siriya mbiwulidde. Kino kye kigambo Omukama ky'amwogeddeko, akujooze era akusekeredde, gwe omuwala embeerera owa Siyoni, akuzze emabega n'akukongoola, Ayi Mukama wa Yerusaalemi, kuba mu Yerusaalemi erivaayo
abasigalawo, ne mu nsozi Siyoni n'evaayo abaawonawo. Okwagala okungi ennyo okw'Omukama Katonda w'amagye kwe kujja okukola kino. Awo nno Omukama bino by'ayogera ku bakabaka ba Siriya, tajja kujja mu kibuga kino yadde okukikubamu akasaale, yadde okujja gye kiri n'eŋŋambo oba okukyetoolooza olunnya. Ekkubo eryamuleeta era lyajja okukwata ng'addayo. Ekibuga tajja kukiyingira bw'atyo, Omukama bw'agamba. Ekibuga kino nja kukitaasa olw'okubeera nze nzennyini era n'olw'okubeera Dawudi omuweereza wange. Olwatuuka ekiro ekyo, malayika w'Omukama n'ajja mu nkambi y'Abasiriya n'abattamu akasiriivu kamu mu 80,000. Bwe yazuukuka ku makya n'alaba emirambo gyabwe. Awo kabaka Sekalibu ow'Abasiriya n'asimbula amakanda, n'addayo n'abeera mu Ninive. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Tujja kwebuya ne Zabbuli eya 48 ekiddibwamu Katonda ekibuga kye akinyweza emirembe gyonna. Omukama mukulu wa kutenda nnyo mu kibuga kya Katonda waffe, olusozi lwe olutukuvu, akatunnumba akamanyifu, ly'essanyu ly'ensi yonna, weefa yenkana. Katonda ekibuga kye akinyweza emirembe gyonna. Olusozi Siyoni olusemberayo ddala mu mambuka, kye kibuga kya kabaka omukulu. Katonda mu bigo bye yeeraga, kye kigo ekyesiifu. Katonda ekibuga kye akinyweza emirembe gyonna. Tujjukira, Ayi Katonda, ekisa kyo munda mu kiggwa kyo, ng'erinnya lyo, Ayi Mukama, n'ettendo bwe lityo lituuka ku nkingi z'ensi. Katonda ekibuga kye akinyweza emirembe gyonna. Abooluganda, musituke twanirize Kristo agenda okwogera gye tuli. Haleluya, 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 haleluya. Ebiragiro by'Omukama bituufu, bisanyula omutima. Ekiragiro ky'Omukama kitukuvu, kimulisa amaaso. Haleluya, 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 haleluya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evanjiri Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti ebitukuvu timubiwangambwa n'amakula gammwe temugasuuliranga mbizzi zireme kugalinnyalinnya na bigere byazo ate zibakyukire ne zibataagulatagula. Kyonna kye mwagala abantu babakolere nammwe mukibakolerenga. Lyeryo etteeka n'abalanzi. Muyingire mu muzigo ogw'akanyigo, kubanga omuzigo omugazi n'ekkubo eddene bye bitwala mu kuzikirira. Bangi balikwata. Omulyango ogutwala mu bulamu nga gwakanyigo, n'ekkubo erituusaayo nga ffunda, n'abalikkamu nga batono. Kino kye kigambo ky'Omukama. Kituzibula amaaso, bwe bulokofu bwaffe, bwe bulamu. Beesimbye nnyo Kristu, abawuliriza by'oyogera ne babituusa nga bw'oyagala. Kiki ekitukeeza ku makya okujja mu mmisa? Temulina buliri? Temulina byakukola? Ki ekibakeeza wano? Wangi? Musinkane Omukama? Mwagala kusinkana businkanyi Mukama? N'okwebaza? Nsaba twefumiitirize ku kintu ekyo. Kiki ekinkeeza mu mmisa? Lwaki nina okukkiriza? Lwaki olina okukkiriza? Tuwulidde bye tuyita golden rule oba etteeka erya zaabu. Ky'oyagala abantu bakukolere naawe okola ki? Ate ky'otayagala bantu kukolere naawe tokola ki? Naye bwe guli. Ffe abakeera mu mmisa bwe guli. Saagala ansa gwe omanyi ky'okola. Kubanga abasinga tuteekayo gwa naggamba, nze bannange nyambala sapule ndi Mukatuliki, naye nga gwasinga obulogo ku kyalo, nga gwasinga okuyomba, gwasinga okutulugunya abantu, gwasinga okubba ssente z'abantu. Abantu bafa, gwe n'osirika. Ky'oyagala gwe okukolera n'abalala kola ki? Kibakolere. Ate etteeka eryo lyerimu ne lyetuwulira Matayo lyagamba mu mutwe ogwa 24 nti amateeka gonna gakuŋŋaanyizibwa mu tteeka litya? Okwagala Katonda n'okwagala munno. Bwe tuba tujjudde okwagala, kye tuwulidde kijja kuba kyangu okwagaliza abalala. Abantu abasinga tetwagaliza. We are so selfish. Buli kimu kyange. Abalala tobalabawo. Naye ate Omukama bw'aba atuyise byonna tubirekawa ku nsi. Kati lwaki tufuubaana? Lwaki oyagala okuyingira eggulu wekka? Abantu abasinga ntera bagamba eggulu lya ffenna. Kyekyo lwaki tuyitibwa ekereziya? Kubanga ekereziya mulimu obumu. Mu ekereziya omwo mwe tufunira Yezu. Sande ewedde twakuza omubiri n'omusaayi byani? Bya Kristu. Erinnya eddala erya Wukalisitiya mu Lungereza tugiyita communion, nti ffenna tugendera wamu. Bwe njagaliza abalala, bwe tubeera ekimu,
ffenna tuba wamu era eggulu liba lyaffe. Naye ekigambo ky'Omukama kitugambye nti ekkubo eryo mulimu abalikwata n'ate mulimu n'abakola ki? N'abaligaana. Faaza ajja kukeera ku makya wano ayigirize, abasomesa bajja kuyigiriza, naye kiri eri nze, kiri eri ggwe okwawula kkubo ki lyenjagala okusinziira ku ky'okola. Abasinga eby'ensi bitumalamu, ate nga kituufu ssente tuzaagala, naye ssente ezo ozifunye otya? Mulimu ssente ezijjudde omusaayi. Abasinga mbagamba ezo ssente temuzireeta mu ekereziya. Kati leeta ekigwanidde ky'ofunye mu bulambulukufu. Ekkubo eritutwala mu ggulu batugambye nti ffunda lya kanyigo, naye ate buli omu ayitirwa okuyita mu kkubo eryo nga tukola ebikolwa ebyekisa, nga twagala bannaffe, nga tugoberera amateeka g'Omukama, kubanga bwe ngoberera amateeka g'Omukama, bwe nkwata ekyo Omukama ky'aŋŋambye, bwe nkwata ekyo kyenfuna mu Wukalisitiya n'ankyusa n'anfuula Omukristu owa nnamaddala, ekkubo eryo mba nkola ki? Mba ndirimu. Naye bwe nsalawo okugoberera ensi byeyigiriza, Illuminati, omanya twagala obulamu obulungi, njagala kuvuga ku mmotoka ennungi, njagala okwegamba njagala kuba mu bulamu bulungi, buli omu abwagala. Naye obulamu obulungi obwo singa owulidde osoma ku mutuukirivu wa leero Aloosio Gonzaga, yeebonerezanga nnyo okulaba nti atuuka ku ekyo abajulizi abasinga kye baayitamu. Era omuwandiisi w'akatabo ke Robert Bartolomeo atugamba nti omwana ono ku myaka egy'obuto abasinga abaamulabanga baalabanga ggulu mu bulamu bwe okusinziira ku bikolwa bye yakolanga. Era ekyasinga omuwa essanyu kwe kufuna Yesu mu Wukalisitiya. Tubasaba nti ekkubo eryo effunda ffenna Omukama atuyita tuliyitemu. Totya, kubanga Omukama waali byonna bisoboka. Baganda bange ne bannyinaze twegaire Katonda Paatyo omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
Ayi Mukama tuwe bulijjo tutuule ku mbaga yo ey'omu ggulu nga twambadde ekyambalo ky'obugole, tugabanenga ku kyamagero ekyo, tujjule ebirungi byo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa kituufu ddala mwe mutuukira n'okulooka gwe Omukama Paatyo omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu ssewanna. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mu kunyiikirwa kutyo okw'abatuukirivu ekerezawo bulijjo oba omuwadde amaanyi amaggya kwe tulabira nti otwagalira ddala. Si ekyo kyokka naye bwe tulaba engeri eyeewunyisa gye beeyisaamu nabo bennyini olw'okutusabira bulijjo, twekemba ne twegayirira mu byamagero eby'okulokoka. Naffe naye Mukama twegatta wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okukutenda nga tujjudde essanyu nga tuyimba nti mutuukirivu oyo Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Kituufu Ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe nsi y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde. Ebirabo bino biyiweeko mwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Kristo Mukama waffe eyali agenda okwebaayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, ani kino gwe mubiri gwange gunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addya ne kaliisi era ne yeebaza, n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe ku kino mwenna, anti kino ekaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa. Kino mukikola nga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza kirangirira okufaako Ayi Mukama, Taata okuzuukirako kutuusa lw'olijja. Kale Ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukweza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza kwatuganyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza,
ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama Kereziya munyenkulungo y'ensi mujje n'okwagalana wamu ne paapa waffe Francisco, mwepisikoopi waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwabulira mu bunaddiini. Jjukira abaweereza abo abantu abafiiridde mu accidents mu Uganda n'abo abafudde mu ntalo naddala mu nsi ya Ukraine. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagiretsa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Mariya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu bbaawe n'omutuukirivu Aloosio Gonzaga, abatume b'abatuukirivu n'abatuukirivu bonna abali bakusanyuddwa obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paaki omuyinza wa buli kantu, abali ekimule mwoyo mutuukirivu. Mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofunamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Mukama waffe atuyigiriza okwegayirira mu kukkiriza okulungi ennyo tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugiresa tuwone ekibi ennaku zonna. Tebeekera awatali kutabuka n'akamu nga tulinda okwezima kuba tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo bye yagamba abatume bo nti balekedde emirembe, bawadde emirembe gyange. Totunuulira ebibi byaffe naye amaaso gazze kukkiriza ku Ekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gwawangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Kyukira munno omwagalize emirembe. Uno kaliga wa Katonda, y'ono aggyawo ebibi by'ensi. Bamukisa abo abayitiddwa ku mbaga ya kaliga.
bwentyo bwewongere nga gwe yabawa omugaati oguva mu ggulu, omuntu n'alya omugaati gw'abamalayika. Twegayirire. Ayi Mukama, ffe abalidde emmere y'abamalayika, tuwe tukuweereze nga tuli batukuvu, bulijjo tusigale nga twebaza, era ono gwe tukuliza olunaku lwe nga bwe yakola. Tukikusabe nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Twagala okubajjukiza ab'omutima gwa Yezu mujja kuba n'olusirika wano ku Paris enkya ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Ate aba Holy Cross Family Ministries bayita abakristu bonna abanaasobola okujja okusabira abasosolodooti mu nsi yonna ku Lwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 24 ku ssaawa 6 ez'emisana wano ku Paris. Ab'omutima Faaza Jebbi yabasaba okulembera essaala. Ate misa mu Kabondo ku Lwokutaano eri mu St. Adolfu ew'omugenzi Nsuubuga. Tusaba mutegeeze abatali wano. Mwebale nnyo. Olunaku olwokutaano olunaku lw'abasaaseredooti, kirungi nnyo nti musabira oba mutusabira, naye mu ngeri enjawulo tusabira abasaaseredooti kubanga ebitusoomooza bingi nga bwe mubimanyi mu nsi muno. So tujja kusanyuka nnyo nga muzze ku Lwokutaano okutwegattako, kubanga Olwokutaano oluddirira olunaku lw'omubiri n'omusaayi bya Kristo luba Lwakutaano lwa mutima gwa Yesu omutukuvu, ate Olw'omukaaga ne tujaguza olwa Bikira Maria omutukuvu. Abali mu noveena eyo Omukama abawa omukisa, kubanga waliwo indulgensia ejjira mu kubeera mu noveena y'omutima gwa Yesu n'ogwa Maama Maria. Omukama abeere nammwe, n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri, Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe ennaku zonna.
misa ewedde mugende mubeere ebyezo mu abo be munaasisinkana. Baagaliza olunaku olulungi.